tobasekereranga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bannyebe tulabye baasekanga naye lwabalya yamyusa emimwa okitegedde yamyusa emimwa kubanga ebiseera ebisinga ebirya emimwa kaba kawukana mu veins za kibuno mpola katambula mu vein emu ne kabiika ne kavamu ne kadda mu ndala ne kabiika ne kadda mu ndala ne kabiika ne kadda ne kabiika lwaki kalya munda kikola waliwo amyuka wansi n'amyuka ne waggulu at once okitegedde nga wonna mimyufu mirundi eja ebiri waggulu ne wansi eyo kaba kawuka akatambula akakola ki nga kalya egundi peni yange obeerwa wano bannaye nga kalya emimwa gyo gwe omuntu agamba nti olina akawuka mukenenya kubanga ate abasinga obungi tukimistekenene tugamba nti alina siriimu yenna alina akawuka yenna alina okumika emimwa nedda my dear kati njala kuzaamu amanyi nti emimwa egyo gireetebwa omuntu nga munafu ku ddagala okitegedde peptic ulcers nayo zimyusa emimwa bino kabanga kasako okitegedde ezo ulcers mulimu gastric ulcers mulimu H pylori mulimu peptic ulcers kati zimyusa emimwa bw'osanga nga nkulu nnyo zikuze okitegedde omyuka emimwa n'obeera ddala ng'embeera ekoze eki ng'embeera ekulemye ng'embeera egaanidde ddala embeera egaanidde ddala alright abalina skin vitiligo abantu abo nga bali ku ddagala nejjukira abamu balina obuzibu nti tujja kubinaanya skin vitiligo tujja kubinaanya ne bifaanana nga allergy oyinza okikomya okumpi awo n'onaaba amazzi ne gakusiiwa busiiyi n'okomaawo n'ogamba gansiiye nno leero kukyaka nabe kugooca the same thing it happened. So my dear, my sweetheart, ekyamazima weetaaga okulaba omusawo. Tekiri permanent nti olina okusiibwa amazzi. It's not permanent nti olina okumyuka emimwa. It's not like a must nti ali ku ddala alina okumyuka emimwa. Wabula bino byolina okumanya wammanga. That's why nzize okuba ndese eno eddagala mu maaso gammwe mbajjukize mbagambe bino bitukwatako byonna. We tap the screen, we share the live, tusimbule. Tutandise tutya? Tuvudde ku testing. Bamaze ku testinga, otandise eddagala. Mukama ayambye olitandise. Lucky enough, lyabwerere. Because line 1, line 2, lyabwerere. Kati bagenda ku second, ku third line. Third line ate lirimu kongeri yakasa. Ate n'okubula libula ensangi zino. So, nkusaba gwe ali eyo sebo banyabo alina omwana oyo omwana gwolabirira ali ku ddagala mbadde nkusaba n'omutima omulungi ogukakkanye era omuli munda ogumenyese nga bw'otapinga screen eno omwana mutuuze wansi omugambe naawe watolina muntu yena gw'ojja balina kawuka wanudde one time bulungi okkalire empeke ya blue mugirabye bulungi empeke ya blue. Now nkatadde wabbali tugenze ku prep y'empeke etangira okufuna akamukenenya nayo njabizza right tutudde munda empeke abange nayo ya bbulu tuli wamu nayo ya bbulu waliwo agambe light blue naye ate wadde light blue naye ate nono naye light blue kati here is going to be a confusing term naddala ng'olina patanawo ajja kugamba ne kati kiriko ennaku zino blue yaliko ziri za blue nazino za blue kati blue yaliko ekyamazima nze mirror prep empeke etangira okufuna akawuka but make sure nga bino bifollowinga wammanga njagala obeere musawo. Remember tuli mu campaign fighting HIV and AIDS tugamba Sirimu akoma ku nze Lady Pink Sirimu akoma ku nze
buli mwagamba makunze kati nzize kuba wanjawulo balekera okubegezuwalizaako okitegedde oyina omusajja ewaka oyina omusajja ewaka mu motoka akokuta mu bbaga akokuta bwakulimbalimba mpeke za mugongo mpeke za lusaazi nina akaligirigi kansimbye mpeke za buligirigi n'endwadde bazituuma amannya okitegedde kino kyankutte kinsimbyewo mu mugongo kinsimbyewo ku nnyindo empeke ezimuwonya zino bazijja papula n'embugundi bwazo ne baziteeka mu bbaasa nagamba za bbeeyi nnyo njagala osooka otunuulire enjawulo wakati w'emikebe gino ebiri mukama singa nnyamba n'obitegera leero newe sidda ku live mba mmaze tunuulire emikebe gino ebiri gitunuulire enjawulo mu nkula lwaki baalinga bafaanagana ndowooza edda ne babaawula y'omu abazaala bamuyita ARVs kampani emu ekola ebintu bino nakyalinga live wena bano batamanyi ebintu bino kyalinga nnyo n'omusawo ali abirabe bino bafune muli okusayirwa nti babisomesenga abantu abagenze mu ddwaliro okubawa eddagala okitegedde sayizi eyinza okuba nga n'okwenkana yenkana I'm telling you yandibanga yenkana oba oli awo kale enkula ng'ekyukamu naye obwongo bw'omuntu buyinza obutakigoberera nnyo ngiraba emikebe ziri different very good guno gwanjawulo ku guno first of all ebisaanikira byanjawulo ndoza obirabye ngezaako okukkakkanya embeera tuve ku luzungu olungi ennyo luli olwa waggulu ennyo banneemo bakansala mwogera oluzungu funza ku luzungu omuntu muteeke ku peesi gy'ategererirako ebintu bino oluzungu lusukka TLD 36 favorance stroke DTG oluzungu lusukka bannange sijja kulutegeera nze client nina patana wange ali mu mmotoka namufunye jjo tugenda waka anibirimbya ngambye mugowe muluma bannange si mugongo omusajja oyo waba ali ku ddagala tufune enjawulo ate pinki okitegeera pinki sharing enamba wansi okitegeera eno yenkola eriwo tusimbudde naawo kati olwaleero musajja gwe mukazi gwe tula ku live eno byogenda ogamba bbaawo ng'omusanze girlfriend wo ng'omusanze omwami wo n'abasawo mulina ettima abamu mubeera kugaweke ne mugaana okwogera amazima eri munno bw'ona omugamba amazima ajja kukwagala nga bw'oli okitegedde bw'ona ogaana omubula tajja bw'ana amanya amazima n'ageezuulira kawogo na muzigo gw'owedde tusimbudde naawo empeke eno giraba gikyuse empolampola kakebe tunula ebbali kakebe waliwo tulengedde 200 mg 300 mg 200 mg 300 mg milligrams okitegedde 200 and 300 milligrams tuzilengedde ziizo enkola ennyangu okugenda okutegerera omuntu nti ono omuntu amira prep oba amira ati ebirungo byokka oba obuzito bwabyo tuli ku leve eya wansi wano n'omuntu atagenda mu kyamusanvu ng'ategeera bulungi ebintu bino wetwagala obiteeka tubijjeyo eri waggulu mu luzungu oluyitiridde nnyo okitegedde njagala kulaba ku mpeke zennyini ojja ziraba okitegedde tuli wano nazo ate kati okaaba okitegedde 200 ne 300 zetulaba zokka awo 200 and 300 ne ku mukebe gyojja okulabako olwajja okubuuza nti iri bwe siifuna ekyansi eraba mukebe nendaba empeke yokka ngenda kuyamba tujja 300 and 200 mg milligrams eno ekolebwa 200 bibiri eno ya 300 milligram yempeke gyomira eri combined gyomira okitegedde gyomira eyempeke emu tuli wamu gyomira ekyokubiri bwe tujja ku mpeke yaffe eya ati ono wa prep temu confusing ebyo kyoba nagambye funa ekitabo funa kamera okuba ekifaananyi kwata video recordinga sharinga live ene egende wala etuke ku mwami wo etuke ku mukyala wo kali ka girlfriend katuukeko n'omusawo akuwa empeke mutuukeko ategere nti tunasobitegeera ebintu bino talina budde bwebigamba fe tukufunye katubikugambe otambule mu nsinga oli wa muleme Oma Fashions ali wano ampereza data omulala message yegasse Oma Fashions webale mukwano Oma Fashions ampereza data waneeno kiyitirivu
Omukyala atunda ngoye wali eri Namugongo Road wajita Uma Fashions atunda ngoye z'abaami bokka noti 7 noti emu noti 8 ana mu 635 Uma Fashions. Thank you. Message yetuse omuntu ngono ndi musaka ntule ku live eno nyabula we tugenda ku mukebe. Hello ogweddagala lya ati ART awe tutuse tugenda kulaba enjawulo mwana wa mama, enjawulo yino mwana wa mama, enjawulo yino mwana wa taata, enjawulo yino mwana wa taata. Ono omulaba kala tekudisanga kyalinga live eno bannange genda kuwomeka male live tebanga nawo kala tekutawanyanga omutwe. Tap the screen obadde kigwe ettima lyaki naye ebitino namala bannaye kulira sanyo muliri kubanga nti inaba embuusa kati guno mukebe ogulaba eyo kala ogirabye tugutadde wabbali mwana wange bino bisembezeeyo ebi bino biraba toteekamu mudigido guleke naguganye leero ogulaba eno kala ogiraba eno naye ogisse wabbali saizi eno ogirabye eno ogiraba nakato saizi ogiraba eno naye ogisse wabbali kati baleete olaba saizi eno nayo mu butono bwayo naye ogisse wabbali. Kankubulira amazima agatakaawa tapping a screen togaana ettima lyaki tapping a screen tweyongereyo now eno kale ogiraba tugigasseeko eno bano abantu bonna ba Luganda Allah akbar bano abantu ba Luganda banaye tapping a screen lwaki onkotogira Pinky bano abantu bagambe Hussein where are you kusegedde guno omukebe gukola kambe some nyabula enjogere nyangu twavudde mu luzungu olungi now tugenze ku bingi byenyinza okusoma n'obitegeera gwabiruddemu byenyinza okusoma otabitegeera atabiruddemu naye ate ekikulu kyabina si biwandiiko biriko otegrava oyinza obutamumanya lamovadini oyinza obutamumanya antinofova oyinza obutamumanya bingi nnyo oyinza obutabimanya naye enyusi kiri wano wali ekinyusi twalabye totemya nagayo banakatabaawo twalabye 200 mg 300 mg twabirabyawo wansi omukebe gwa prem abaana bano bantawanya 200 ne 300 zetwaleze ezo zokka kati tuzze wano ku kinyusi mwamira ARVs omuntu omulala happy for mesembayo 300 milligrams tulabye ono omutaka mutwe bikubeere mu mutwe ojja kuŋŋamba naye ssebo otulimbyemu kati empeke eyo bweba ya bbulu ne bbulu nzaawula ntya ogenda zaawula nga nkyali mulamu ogenda zaawula nyaawula mukwano gwange ate leero katukomeko awo mbasagala kuwa vidiyo mpanvu nnyo naye ebiseera ebisinga kiba tekyetaagisa okubeera nga ate onyonyoka obulungi. Ngenda kuwaako paati katini ku vidiyo gye twamaliriza nkuweko awasooka then nkuweko n'akatundu ate awafemba ate osobola okumanya omulundi oguddako wetugenda okutandikira kuba vidiyo gye twalaba omulundi ogwasooka ye yali egatta ku vidiyo gye tugenda okubeera nga tuddako lwakuba kino ekitundu kyali kyafunamu obuzibuzibu naye nga kyekyandibadde kibeera nnamba emu then ekitundu kye nabawa yali erina okubeera nnamba 2
yensonga lwaki ngenda kukulekerayo ekitundu ate wenajja n'ekitundu ekinaaba kizeeko ekyokusatu ojja kuba programu ogifuna obulungi nnyo naye nga video eno gisharingireko munange mukwano gwo osobola okubeera wonogamba nti oba gwe oyinza okuba nga oli awo togyetaaga ne waliyo eyo agyetaaga oyina mukwano gwo ayina mukwano gwe omulwadde oba ayina mukwano gwe asobola okubeera nga ate agyetaaze mu ngeri eyo bintu byakuyambagana wogisanga gisharinge ate munange osobola okuba nga ogenda taasa abantu abalala nga 10 naye nga kyensinga okubakubiriza ku baganda baffe bano bannyinaffe abalina obulwadde buno beetaaga keya beetaaga love tetubasosola tubaagale gy'omusanze yonna mwagale mukubiriza okubeera nga ataamira eddagala ebiseera ebisinga bana abantu webasosola munange beekyawa mu bulamu bw'ensi nalabanga ye atalina mugaso ne buli wabeerawo n'omwagala n'omuzaamu amaanyi n'omugamba naawe osobola ogenda kuwona obeere bw'oti ate munange ayongera okubeera nga aguma ne buli w'omusosola n'omulaga omutima ogutali mulungi nti ye omulwadde tasaanidde kubeera oba mu bantu oba tasaanidde kubeera awo waali mukwano gwange oba omuziika bagamba leero lwange enkyate luba lulwo wetunajjawo sitigima eno mu baganda baffe abalina obulwadde buno mu butuufu ensi ejja kweyagala nabo bennyini bajja kubeera nga bafiitinga mu bannaawe oba mu kifo ekyo ate waabeera ali so tetubalaga mutima mubi tetubalaga mbeera mbi kale gwe oba tokisiimye kyali ng'olaba oyinza okukivumirira siri katambula omuviire asigale nga tategedde kikyolowoozezza mbaagala nnyo eganya ng'otandise omira empeke eno kubanga bano bonna abamira empeke eno giraba abamira empeke zino mu bulungi bwazo bokka be bagenda okubeera abawanguzi. Ndowooza olabye paati eyo olabye wa we twatandikira ku ntandikwa ya vidiyo eyo gye nkugambyeko gye twasooka ate kankuweka paati akasembayo omanye wa we twakoma okuprovinga right nti kibbiga obadde wakanya abaddemu togezaako ne weefuula omusawo n'ogaana okumira eddagala olwokuba nti gwe tokolodde kyaba akugambye gaba mazima noti 7 noti 5 49 15 noti 7 kyagambe gabeera mazima gaba mazima nkugambye ate nno omulundi ogenda okuddako tugenda kutandikira awo ate no paati banaye tosaanye kugisubwa kuba egenda kuba ennyuvu ennyo naye ng'obadde mulabi mulungi nkwagala nnyo nkwagaliza ebisinga obulungi assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sheyalingirako mukwano gwo. Big Rich Junior School somererizo okunazaako omuzadde nnako lisangibwa mu ttawuni y'Ensanje litwala abayizi okuva ku nnasale okutuuka ku kibiina eky'omusanvu abawala n'abalenzi abava waka n'abasula ku ssomero mu byenjigiriza tuli wala mu secular ne theology kati abayizi baakubangula mu poetry, bakery, tailoring, decoration nga n'ebyemizannyo tubissaako nnyo essira okutumbula ebitone by'abato litudde mu kifo ekigazi ddala era ekitegekeddwa obulungi entambula ebisaawe swimming pool na buli kalonda yenna abaana gwe beetaaga ali ku ssomero omuzadde leeta omwana kubanga abasomesa beebo abagwanidde okubangula omwana w'eggwanga okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso ku ssomero omwana bw'asasula school fees ebisigadde byonna byerabire tewaliwo kyogenda kuddamu kuleeta byonna obisanga ku ssomero. Gwe naabadde asimbudde ogende wako okugula pikipiki mukwano gwange tesooka olindeko sibaamu wulira kano akapya ke nkuleetedde oli eyo oyagala gula piki oli mu nteekateeka zigula piki okirowoozaako naye nga tomanyi wa watuufu wakugula piki nkutuusaako nno omukisa guno oyagala piki evuga booda oyagala piki nkozi ya ssente oba yakulya swaga mukwano gwange ate totangatanga Sekajja Abdallah atuusizza piki empya ze bayita Hauju Express asangibwa wa Bigalo Metiyana
near JT petrol station alongside Mubende Road. Gwamwetaaze oba omusanga ali ku namba y'essimu noti 7 noti 8 noti 34 138. Mwatuna alina ne spare wa pikipiki omulungi ddala. Tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya. Tobasekerera nga bayambe naawe tomanyi bibyo nkya ebiyita ekiro baagera teweeyibaala okyeyita omulamu naawe weewuwo toyita naye bangi betulabye basekanga naye lwabalya.